Mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno, kkooti etaputa ssemateeka yakkiriziganya n'abayisa ekiteeso ky'okuggya ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga. Mu nsala yaabwe, wabula baagana eky'ababaka okweyongeza ekisanja okuva ku myaka 5 okudda ku 7. Abaatwala okwemulugunya kuno mu kkooti baalaga obutali bumativu n'ebyasalibwawo kkooti eno era ne bawera okujulira. Munnamateeka Male Mabirizi ye yasooka okuwaayo okujulira kwe eri kkooti ensukkulumu. Kati abalala okuli ababaka Ibrahim Ssemujjuŋŋanda, Winfred Kiza, Gerard Karuhanga n'abalala nabo olwaleero bawaddeyo okujulira kwabwe eri kkooti y'emu. Bannamateeka baabano okubadde Road Mayor wa Kampala Erias Lukwago ne Ladislas Rwakafuzi basoose kwogerako eri bannamawulire nga tebannasimbula kutwala kujulira kwabwe eri kkooti ensukkulumu. Etteeka eryo twali challenginga mu Constitutional Court, naye Constitutional Court teyatuwa kintu kye twali twagala. Kakati kwa kugenda mu kkooti esembayo tulabe nabo oba nabo bagenda kuteekako stamp Museveni afuge okutuusa lwalifa. Amagye okulumba palamenti ne gakuba ababaka ne gateekawo obeere y'obunkenke, ssemateeka n'ayisibwa mu ngeri eyo nga ennyinga ey'okusatu mu ssemateeka egamba singa okukozesa eryange oba gye bayita violence effujjo okukyusa ssemateeka oba oziiza omusango gwa nnagomola treason. Tubategeeza mwami Bati Katulebe fe abatali ba looya guno omusango gwa mwesi gwaffe bwe banakkiriza ensi n'ebeera nga tekyalimu byakugoberera amateeka olwo tugenda kubeera nga tweramulira ku street nti kyaliyo kkooti zagendamu engwala ejja kunyookeranga ku street yali basinziza yali taking over. Kye tubagamba mu guno omusango nti bakulu tuzze naye tubaleetedde pulobulemu yammwe si yaffe. Ensonga endala bano gye bawakanya ye ababaka okuweebwa obukadde 29 okwebuuza ku balonzi kye bagamba nti yali nguzi. Ensonga ey'okugulirira abaka ba palamenti bribery ensonga nkulu nnyo, $29,000 n'ebirala eyo tugitaddeko nnyo essira. Mu ngeri y'emu bawakanya ekya sipiika okukozesa obuyinza obusukkiridde n'agoba abamu ku babaka mu ntuulo ezimu nga balanga okugaana okuwuliriza ebiragiro bye wakati mu bbugumu ery'okuteesa ku bbago lino. Ensonga ya sipiika okwewangamyako obuyinza obw'okutwala palamenti ng'amakaage oba nga nasale school nga yalagira kino kikolebwe na kino na kino, abalamuzi abataano aba Supreme Court ne baga nti yalina obuyinza. Ekyo kyatwennyamiza nnyo. Yagamba gwe member palamenti onabikidde bifuluma gwe kola bwoti gwe kola bwoti. Ekyo bw'okirekawo kyabulabe nnyo nti sipiika akozesa obuyinza obufaanana bwe buti. Oluvannyuma bano beeyongeddeyo mu kkooti ey'oku ntikko ne bawaayo okujulira kwabwe. Amyuka omuwandiisi wa kkooti Godfrey Angundiya Opifeni yakwasiddwa okujulira kuno. Ekisigalidde kati ekkooti eno okutuula eveeyo n'olunaku lw'enaawulira okujulira kuno oluvannyuma lw'okwetegereza obujulizi bwonna obuleeteddwa. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.